oba yekye kyavirako Goyita nina mukwano gwange nasulanga naye nenga agamba mama wenya sabubi ekiro wenya sabubi nenga nze sikola ki nga simanyi sola kubanga toyamba yamba mu mbeera mweti kati kyasoboka aliko omugugu bw'omu bwati. All right. Thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Maurice Jordan Skawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Most of the time, mbagamba nti no. Nsoko kusasirako abo nabafunye bizibu. Mu channel gye tulimu ne gye twamaze mabega n'omwezi ogudde. Nti Mukama Katonda abaviiriddwa akabaabwe abagumye. Ate namwe abalina endwadde ez'enjawulo. Nammwe abeere nga atabakwatako. Mukakkane bulwadde. Mbeera mbagamba nti ebiseera ebisinga programu eno nagiteekayo nasooka neteekayo programs ezisooka ne mbagamba nti bweba enaakola amuŋŋambe ne mu comment section muŋŋambe bibangi nti ejja kola. Tuli ku Residence Media. Olunaku olwaleero nina omwami n'omukyala oba family entuuseemu njagala ebabuuzeeko. Manyi ate bbe waabwe kiri kitya. Manyi bw'oba oli kizibu okumanya nti waliyo omuntu oba oli awaliko kye yeetaaga obulamu bwe okuba nga kyebweyongerako. Okugamba nti no gwe ky'olina ekitono gwe ky'olabanga ekitono ennyo kisobola okukyusa obulamu bw'omuntu. Ekitegeeza nti bw'oba otuyambye ffe n'okituwa ne tukiwa omuntu oyo akyetaaga kisobola okuyamba bulungi nnyo obulamu bwe. Kansookere ew'omwami amaffe amanya gaffe. Amanya Kawuzi Constantine nga ndi wano ne family yange kiri bulungi nnyo. Ndina obulwadde n'omwana wange oyo ali awo obuwala nalina ebimusumbuwa nze nagongo balira wano maze emyezi nga 6. Kintu kyajja mugongo magulu mugongo magulu mugongo magulu nengendako emulago naye ng'obuyambi teri. Angamba kolekisire eno neeno kolekisire eno neeno sente nga tewali. Mukomerero ntudde waka wano naye nga sina buyambi bwenina. N'omwana ali awo naye yeetaaga obuyambi. Alwala ddokooli naye essente zimugulira eddagala zanzigwako nange sirina buyambi. Okay, tujja zigenda mu nsonga ezo oba tubuze ku maami okulaba. Ese nange nsanyusa okulaba. Ampita Mbakire Esther nze mukyala w'omulwadde. Tuli wano byansobera nange ng'omukyala nkaluubizibwa kuba kati sikyabiyinza. Wali tuli babiri nga tukwasaganya naye kati mpulira nzitowereddwa. Mpulira nzitowereddwa. Embeera sinyangu n'akamu niyo bwe tujja kufuna engeri gye tukikwatamu. Tewali kijja kulema. Taata wekitiibwa ogambye amannya Kawuzi Constantine. Kawuzi Constantine. Wano we tuli otuukawo otya ojja otya okubeera ng'olimu? Okujja muno nabo mukyalo nalina muganda wange yandeeta muno okunjigiriza emirimu gino egy'ebyangwe naye kati yandekulira embanga nkola byange naye kati mu biseera bino kapito yanzikwako sirina ali bibye nange ndi byange ne family yange. Ebyangwe mwabikolanga mutya? Twabijjanga mu kyalo ne mbisuubula ne mbiwa abantu muno ne basobola okukola ne bansololeza ku kasente ne babeerawo nange ne mbeerawo. Naye kati sikyasobola olw'ensonga nti akasente kanzikwako n'abantu abaali batunda ebyangwe ne babeera nga tebakyajja gye ndi olw'ensonga emirimu mba sirina. So embeera eyo gye ndimu kati. So omulimu ogwo omukulu gwali gwa kubeera nti nno ogenda mu kyalo n'osobola ebyangwe n'obireeta e Kampala n'obitereeza n'obitembeeya. Mbiwa abantu waliwo abantu b'empa abasajja oba bawala kale nga wano nga batubeera wano batuwawangaalira mu community mbadde mbawa emirimu naye kati sikyasoboka.
teyaggwawo. Omugongo guno gwatandika gutya oba obulwadde buno bwatandika butya? Obulwadde buno bwatandikira ku mugongo ne budda ku magulu, ne buva ku mugongo ku magulu ne budda ku magulu. Nga mpulira omugongo guluma, amagulu go magonvu tegaluma, nga gazitowa buzitoyi. Kiva ku mugongo kidda ku magulu, kiva ku magulu kidda ku mugongo. Tewawuliramu nti oba oyina akantu kewalinnyamu oba olinnye mu kantu kwekaaka oba nti olina kyewali ositudde nga kizito nnyo omugongo ne gwekaaka, kyatandika kitya? Natandika kuwulira buwulizi mugongo nga gunuma, magulu gazitowa nga ndowooza byenkozesa ng'ekyalaani ekyokusamba ekintuusizaawo. Naye ate nemba nga sinafuna nsa ntuufu. Bwe ngenda Emulago bangamba kola x-ray eno, kola eno. Emulago bagamba okole nga x-ray yaki? Banasooka ne kola x-ray ne bagamba genda okole bagamba bati CT scan ne ngenda kati bangambye nkole MRI nga sente sirina. Kati MRI yo ya sente mmeka? MRI bangamba ya 35. Ate CT scan nagikola 35. Dokita yangamba genda okole nateekako ne sente ate nagenda ogimutwala nga njagala MRI ate nga yangamba kola CT scan nemitwala 35. Ate mutwalira CT scan ngamba njagala MRI. Awo nibinsobera. Kati 35 zino zikola MRI nezigaana kati sirina. Abantu basonderako ziri ezakola scan eri esooka, kati eziddayo mu kola scan endala sirina. Kitutte ebbanga ki nga oli wansi wano? Kitutte myezi 6. Wale bagamba okola gundi CT scan myezi 6. Embeera omwami wo mwali mutambuzanga mutya emirimu nga akyali mu mbeera ennungi? Oyo yali akyali mu mbeera ennungi ng'emirimu tugitambuza babiri, ng'ebyangwe tubijja mu kyalo ne babireeta ne tubikolako ne tulondamu ne tusobola okuwaako bano abaana abatambuza. Naye bwe bagenda chansi tubeera ne probability okudda n'obutadda. Bagenze okutambuza? Bagenze okutambuza. Mu mbeera luli oba kati ng'omwami? Okuva emabega. Kino ekyabaana okuba nga asobola okutwala n'atabba? Okuva emabega. So capital n'egenda ng'ekendera abaana tubawa ne bagenda, asobola okudda n'agamba kansa enjodde ebintu byonna ne babitwala. N'akomawo yekka nga talina yadde ate nga naawe tolina kyakumukolera, talina nayizza n'akusasula. Katusooke tulabeko ku byangwe byotegeeza, ndagaako tulabeko. Kati mu kyalo kijjayo nga kiriwo ekiti? Ate siponji. Ebireeteko byonna tulaba. Tula. Tuteekamu siponji munda. Okijjayo mu kyalo nga kiriwo ekiti? Tukiteekamu siponji munda n'akagoye kungulu ne kano ka baidingi ne tukitunga ne kifuuka ekyangu. Bijja biriwo ebiti? Yes, bijja biriwo ebiti. Kati n'okizinga n'okitungirako akagoye? Tunga n'ekisiiringa nga bw'okiraba ne tukiteeka mu kaveera bwe tuti. Tubigabira abaana nga si kaashi. Yes. Kati kino bwe kiti kiba kya mmeka nga tonnakitunga mu kagoye? Nga sinnakitunga kyamisolo. Era bw'omala okiteekako akagoye ne kifuuka? Bwe mmala okiteekako akagoye kaakati tubitundira mu daazini wano we biri. Daazini eba ya Kanaana. Daazini byanga 12. Bumulekeddemu ebyange almost 4. Anti era tuba tetulina kyakola kubanga oyinza okugamba muwere ku mutwalo oba gumu 2 ate tuli bangi ababikola. Kaakati ajjaffe n'awalala biriwo ebiti. Ebyange biriwo ebiti ya bizinesi yaffe etukola. Tubeezezaawo ebbanga lyonna. Wamusisinkana otya omwana?
Omwami oyo twesanga mu kyalo ate tunajja eno Kampala. Mu kyalo kyawe? Eyo mu kyalo Bugadde. Bugadde kiriwa? Kiri side ze Mayuge district. Jinja side? Iganga district. Iganga district. So ne musalawo mu muvinge in mujje mu Kampala era mwenna babiri? Tujja tandika okukola okuyiiya embeera. Netutandika okukola. Kati kyale kuba kati ndaba mwina business yangu bino. Bino bibadde bibamala okubeera nga nti school fees n'okubeerako okupangisako ennyumba ng'omwami akyali stable nga kyatamu. Okupangisa bibadde nga era bireeta ssente bwe ziti era tubadde tetupangisa nnyo nnyumba za ssente nnyingi. Mba tuli mu 7,000. Bwewatyo naye bwe weeyongera mu maaso nti 10,15 biba tebisobola okusinziira ku bbeeyi yaabyo n'entambuza yaabyo. Kati wali wano omwami nakugamba oba alina we yagwa ne bakugamba nti omwami wagudde wano bwewati ne bwewati bakyatandika ng'ali wano? Tutandise ng'ali wano nga tuli wano. Yatandikira ku magulu. Yajjanga alumizibwa amagulu n'omugongo. Amagulu n'omugongo ffe nga tulowooza kyalaani n'okutuula ennyo era nga n'abantu bagamba otuula nnyo. Kaakati lwakya lumu ne kimutema amagulu nga takyasobola kutambula. Ne tugezaako ne tumugula ku ddagala ne tukola buli kimu ne birema. Batugamba bugumya amazzi omunyigobere ng'omunyiga n'emunyiga ne bigaana. Ne batugamba mugende Mulago naye nga ssente tetulina. Ne batugamba mugende Mulago naye nga ssente tetulina. Bakita Morris Residence Kawesa Street out Aromatic Entertainment show eno wagudde bannaffe aba Mama Interior bakugamba nti balina emifaliso, balina bed cover, balina obutimba, balina buli kimu gwe ky'omanyi nti kino kya mu kisenge. Bali ku Arrow Park oba basanga okusobola okubeera nga ate naawe bakuwa ekirungi ky'oyagala. Ne furniture baleese ebitanda bo byagala basobola obikuwa. Tuwagiddwa bannaffe aba Bagola Beauty Empire nga bo bali Mengo. Bo bali ku Byansusu. Bwe oyagala kubeera ng'oyerukamuko kasikini koyagala kakwatamu oba oyagala kusigala ku nakyo ne just skin ye glowing ebeere nga emasamasa. We bali awo Mengo oba nga balina ne ka weight loss osobola okubeera nga oli munene nnyo oba nga bbaawo munene nnyo oba mukyala wo munene nnyo oyagala asale omugejjo osobola okubagendako awo Mengo okumpi n'akatale we bali ate nga balina ne spa bali ku 0788 01 20 33 ate era ne ba Morris Fashions nabo engatto bakugamba balina engatto eza buli kika bali ku 0763 855 400 basangibwa wali ku Naiga Chambers eri opposite Mini Price wo basanga. Mama akasente bakugambye nti nno bagala 35 kaganye. Akasente kaganye kubanga ne mu kusookera ddala era twali tetulinawo ssente. Ne tuyita mu bataka ne batusondera. Batusondera ne tuweza emitwalo 35 ezza kifaananyi ekyasooka. Ne nfuna abavubuka ne bamukwatirako ne bamuntwalira e Mulago kuba nze nali simusobola. Ne bamukebera ne bakola ekifaananyi ekyasooka omusawo n'akigaana n'agamba kino kitono sikyagala. Kati ate ne bamukomyawo. Ne baddamu ne banyamba era ne bansonderayo. Tuweza endala 35 ne bamuzzaayo. Babagambye mukole CT scan. Bwe bamuzzaayo ne tukola CT scan. Ate bwe bagenda batwale results ate omusawo n'abagamba kino tekiraga bulungi kyenjagala. Muddemu ate mukole simanyi MRI. Kaakati ne bamukomyawo nga nayo yeetaaga ssente era mitwalo 35. Olusikani bagikola mu magulu bagikola mu mugongo? Mu mugongo kuba bamugamba obuzibu buli ku mugongo. Kati awo we tukyali tannaba kuddayo ssente zikyabuze era babadde bakumuzzaayo leero naye ssente zaabuze. N'ensalawo nga tutuule kuba tetulina kyakkola. Nina abaana ono naye nina naye wano mulwadde yabagoyita. Yamugendako kati tumalirize taata kakati
mu mbeera eno okubeera nga akasente tewali yeetaaga okuddayo. Yes, sijja kugamba nti bya kisawo Kiganda, nenze ndi musajja Muganda, ate mmanyi nammwe wammwe ogambye Eiganga, era mmanyi nawo nti nno bwe walwalanga baakusookezangako ku mululuuza oba ne wabawo emmumbwa gye bakuyisaako okulaba kiri kitya. Mugezezzaako okumusigako ku mmumbwa yonna oba okugamba nti nno katumuweeko ku ddagala lino tutumusiigeko ko tulabe ng'oggyeko okumutwala okumukebera? Ebyo tubadde tetunnabigezaako kuba sibimanyi. Ofunyeewo bataka bagamba nti mumusiigeko kano kugulu, kuba nina mukwano gwange yali yalwala okugulu nga kwazimba, agenda mu ddwaliro era ne bamugamba okukola sikaani. Naye yakola sikaani baabulwa ekimuluma. Naye ate bwe yadda ewaka waliwo omukadde wo ku kyalo yamuwako ku ddagala emmumbwa n'asiigako ate mu n'ekigere ne kikkakkanamuko okuva ku kiri. Kati mubadde temunnaba kukigezaako ekyo nakirowoozaako? Tubadde tetunnabirowoozaako, tubadde just tukozesa mulago na kusaba. Embeera bw'etyo bweri, naye nga bwe mbagamba bulijjo, nze sijja kukoowa kubaleetera abantu baffe bano. Bw'olina alina ky'alina mu kapasite yo, nabagamba ne bwe luba lunusu 1000 oyinza oddulaba ng'olutono ku ggwe, naye nga luyina obulamu bw'omuntu bwe lugenda okukyusa. Kyonna kye kiri. Famire eno nga bw'ogiraba bakulaze bizinesi yaabwe yeeno, tambuza byangwe oba byakutunga byangwe. Naye mami ng'oggyeko okubeera nti obitwala wano, walowoozaako okukolaawo oba ka kioski wabweru oba something obiteekemu? Nalowoozaako naye nga sirina busobozi. Sirina busobozi. Kati ekyalaani kitunga byangwe byokka tosobola kutungawo nangoye? N'engoye kisobola naye lwa kubanze kati ndi mu byangwe. Bye ninamu experience. Abaana basoma? Abaana benina asoma ali omu. Ono yali asoma takyasoma olw'obulwadde obwamugwira. Nga mu mbeera gy'olimu wagezaako ku mikwano gyo abataka ne bakukwatirako abantu bano abatulaba mu Lost Dance Media era bakubira mulanga ki? Omulamu gwe mbakubira nti baba n'obusobozi nze njagala buyambi, sobola okutereera nyambe famire yange kisinga obukulu. Noonya buyambi, baba n'obusobozi basobola okunyamba, kiba kinkoze bulungi nnyo eri saidi yange ne famire yange. Myezi 6 tova wansi, oli wansi? Ndi wansi era nga alina obuvunanyizibwa ku bantu ffena abakulu n'abato, ye mukyala wange, naye nga tabisobola bulungi kubanga edda twali tubikwasaganya, akwata ku kiri nga tusobola okukwataganya okusasula enju, abaana okusoma, naye kati omugugu gwalina munene nnyo tagusobola, abiriko yekka. Kululi twali nga tukwatagana, aleetayo 5, ndeetayo 10, aleeta 10, ntwala 5, tusobola kuba nga tweyambayamba mu mbeera bweti, naye kati tekikyasoboka, aliko omugugu bw'omu bw'ati. Abaana mulina abameka sofa? Abaana tulina abaana 4. Abamu tebali wano kati. Abamu tebaliiwo. Byebyo omwami oyo famire eno bwetyo bwekyatambudde right now, naye ng'ate ng'oggyeko ekyo ekyokubeera nti taata ali wansi alina buyambi bw'asobola ku providinga eri famire. Ffenna tukimanyi kyekitegeeza okubeera nga head of the family asobola ku providinga abantu be, tukimanyi ffenna kyekitegeeza kinene nnyo era kiba kibi nnyo kubanga the end of the day gwe aba taata, gwe alina providinga. Maama ono ng'era omuwulidde naye talina buyambi buli awo, naye kyakola kubeera ng'atunga byangwe bino n'aba ng'atunda bafunamu akasente.
naye ate ennaku zino akugambye nti okuva taata bwe yagenda ku ndiri osanga luli taata bano abaatwalanga ebyangwe n'agenda n'atadda ye asobolanga okugenda eyo n'abagobagobako emisinde n'akwatako baakutte n'abakomyawo ne bamuwa ssente naye maama talina gwasobola kugobagana naye kitegeeza akasente kayingira kitono that family eno era yennyini tulinamu era challenge endala. Muwala oli wansi kati maama nja kusaba otuuleko obeebereko omwana ono yabantuulirako wano jangu ntuulireko wano tulinamu challenge endala mu family yennyini mu family yennyini oli otya gyebale kengulu kali kakuyitamu Tibyaze Winfred ina emyaka 23 buzibu ki nze nalwala Gwaita ndowooza guno mwaka gwa 6 ndi mulwadde bw'atandiikireyo ku ssomero nga ndi mu Kisulo bwe mala ndi ku ssomero obulwadde buntabukira bankomya ewaka ne ntereera bulwadde ki bwakutabukiranga ng'oli ku ssomero nakankananga bukankani era nga bwe ndi kati nkankana era n'enjogera nga emugiwulira nabeera ku ssomero nga sisobola kukwata peeni nga nkankana bukankani mbeera mu dormitories sigenda mu kiraasi nakubira mami essimu najja nakola ki nannona nankomyawo ewaka bwembeerako ennaku 2 nga ntereera anzizaayo nentabuka nankomyawo obulwadde bwasinga okuntabukira nga ndi mu siniya 3 ngenda mu siniya 4 ne buntabukira nnyo nga ndi ku ssomero nga n'abasomesa ne basaba essimu okubira bazadde bange tebampa nalwala nnyo mulimu abaana abagezigezi abajjanga n'amasimu. Lwaki abasomesa baagaananga okuwa essimu? Abasomesa bano balina obuzibu nti mu dormitories twawulirangamuko ebintu so ne batutuuza ng'abaana abawala aba dormitory eya lower batugamba bwe yali awulidde ku kintu akole ki ayogere. Yes. Nze ne njogera ne bagamba nina ebintu ebinkuba era nalabako omwana omu ng'ali bwera akola ki addukira mu dormitory. Yes. Kati bwe twamaliza meeting abasomesa batambula bagenda bagamba ebintu birabika byakomawo naye byakomawo naki namaanyi so nga ndowooza abasomesa bamanyi ekyama ky'essomero nga ffe abaana tetukola nendwala bwentyo ngamba bali bakuba abasomesa bayogera kiri tebagamba nkubire muzadde wange ajja abitegeere nga neebuuza kati n'olwala n'obeera ng'okankana kati ate Gwaita yejja etya oba yekyo ekyaviirako Gwaita nina mukwano gwange nasulanga naye naye ng'agamba maama wenyasa bubi ekiro wenyasa bubi naye nga nze sikola ki nga simanyi ng'ofuluuta something nga kale bwe mba nzisa njasama sobola kwebaka ng'abantu abamu we beebaka kati bwe nakomawo ebiseera ebyo twali tusula ffekka abaana ne bamama nga bakola ki kati lwali lumu nalwala maama naŋŋamba jangu osula eno olwo lwe yakola ki lwe yanneetegereza n'akiraba abasawo baamu ne baŋŋamba eryo ddookooli naye gendako e Mulago tugenda e Mulago kola sikaani naŋŋamba sikaani egamba talina kiriwo komawo ewaka talina kyeraba komawo ewaka ne banzizaayo era ne tukola sikaani endala ne baŋŋamba tulabawo ekintu kyefaanaanyiriza eddookooli ne mbeera mu mbeera bw'etyo. Kati babakuga nti no eddookooli lino balikola operation? Balikola operation naye osooka kumira ddagala kati kisinziira omusawo yaŋŋamba mu madookooli gano mulimu ebika mulimu ekikuba nga kidda ebweru bye bino ebizimba mulimu ne kino eky'omunda nga kyo kikula kidda munda
naye kati kino kibeera active Mm. kikankanya olya nnyo ogenda nnyo mu ttooyi obusungu Mm. ebintu ng'ebyo Nti is effects gyakyo. Kati gwe ky'olina kyenina kati baakugamba solution ki esobola nsooka okukiggyawo? kumira ddagala Kati era oli ku ddagala. namirako eddagala lya bbeeyi kabokisi akamu ka mitwalo 5 akalala ka mitwalo 3 okamirira mu wiiki emu ate nga sikola Akabokisi k'emitwalo 5 okamirira mu wiiki emu. wiiki emu Buli wiiki olina omumirayo akabugundi. akabokisi k'eddagala ate nga mmira bubiri mitwalo 8 buli wiiki. Kati ebisigadde ka mbibuuze maama. Sooka obumulemu. Ebisigadde ka mbibuuze maama. Sooka otuleko wansi. Maama jangu. Guys, tuli ku Morris Jordan's K Media. Ndowooza mulaba abantu embeera gye tuyitamu, abantu embeera gye bayitamu. Tebiba byangu ebiseera ebisinga. Naye nze nakugamba era nyongera okikugamba. Mu nsi olina ky'olina kisobola okuyamba omulala. Omwana wuyo yeetaaga ddagala 5,000 buli wiiki. Taata yeetaaga 35,000 ogenda ku sikaani. Naye leero lwe tuzze wano abadde alina okuddayo tagenze. Ate nga just agenda ku sikaani kulaba kiki ekituufu ekimuluma. Then alyoka atandike process y'eddagala. Maama. Andise. Kola obadde. Ndabyo nabo. Ono ye mwana omukulu. Ono ali mu namba ya 4. Wakuna. Esente 5,000 buli wiiki ekitone nnyo 3 kitundu buli wiiki. Agambye 5 amaze kati emyezi nga 6 nga tamira ddagala kubanga sente tewali. Naye luli we naguliranga kalinga nga ku 5 nga kali ku 3 kati kano ak'ettaano ko baakongeza kali ku 8. Kaliko ekakyali ku 3. Akaali ku 5 kati ka 8. Akaali ak'esatu ekitundu kati keek'ettaano. Kati awo wendi. Kyokka atamaze emyezi 8 tamira. Ate obulamu bwe baatugamba ayina okumira eddagala eryo paka nga hormones ziri ze bakebeza. Buli lwe tuddayo balina okumukebeza ate n'okumukebeza nako kwa ssente. Buli lwe bamukebeza bakebeza tests ziri 4 naye buli test batuggyako 2,000 gye 8,000. Buli lwazzeeyo ng'amaze eddagala lye baba bamugambye okumira ayina okuddayo n'8,000 bakebera. Ate nga bamaze kulaba musawo n'omwegayirira mulimu n'abagamba 15 abagamba 2. Kaakati ne binzibuwalira nga ssente ez'okukebeza zo sizirina, ez'okugula eddagala nazo nga sizirina. Kati ate taata ne yeeyongerako n'ebijja byegatta ne binnemerera. Wali okyali ku mwana? Nali nkyali ku ono. Taata naye n'agwa wansi. Bombi bali ku mugongo gwo. Bombi bali ku mugongo gwange. Bizinensi yaggwawo. Landiroodi babanja kwegamba si byangu. Weera eyo guys si byangu n'akamu. Naye kantumireko bakyali bange abali mu diaspora mwenna. Batumiddeko nnyo ba house managers batumiddeko. Embeera mwe tuli nenga tujja kusaba Mukama Katonda kyonna kyonna ekiriwo kijja kuta. Tusaba Mukama Katonda oyo ali waggulu. Kuba ye yatutonda era buli omu amanyi kalenda ye, buli omu amanyi destiny ye. Tujja kumusaba nze mmanyi ajja kutusuuza embeera yonna nga tukwatiddwako nammwe abali mu kutulaba saa zino. Kuba kati saa zino babanga maama y'alina family, alina abalwadde 2 mu nnyumba. Ekyamazima alina omulwadde ono yeetaaga 35,000 tetugirina tetugiraba. Alina omulwadde ono yeetaaga akugambye luli we yagenderayo kaali nga keetaaga kati
omwana amaze emyezi 8 tamira. Ate kyemmanyi naye yinza okuba nayo effect ndala kuba lino eddagala liba continuous. Wiiki eno olina omira n'olikola. When it take long nga tomira ate nakyo kuba kuzibu. So maama mu mbeera eyo oyongera okwogerera n'abantu bano abatulaba. Nsaba oyogere nabo. Nze kyembadde nsaba abatulaba mu mbeera gy'enimu si nnyangu, so mbadde nsaba nga siragira mu mutima mulungi buli alaba kyempitamu ku ssaawa eno ng'alina k'alina asobola okunkwasizaayo, asobola okunfunira obuyambi, asobola okunfunira kuba kati wendi binsobedde sikyasobola noonya buyambi. Omwana ono ateredde atya, taata we ateredde atya, nange mbaddewo ntya, amayumba gabanja. Mbadde nsaba buli atulaba ankwasizeeko. Amafiina ayambye bangi, ate mbadde nkulabanga ku TV ng'oyamba bantu bangi nga bafuna kyabaagala era basumulwa ne bawona. Mbadde nsaba onkwateko maama ng'omuzadde kuba kyemmanyi kyendimu akiwulira asobola okitegeera. Taata, ebigambo ebisembayo eri abatulaba. Ebigambo ebisembayo tebijja kuwaukana na bisoose. Nsaba buyambi siragira naye alina k'alinayo asobola okunyamba. Tomanya bw'aba anyambye nsobola okuvunuka ekizibu kye nina, kubanga ebiseera obusinga obungi obukalubiru bwe nfuna esente zinfuukidde akayinja. Ate nze nali noonya ssente. Guno si gwe mulundi ogusoose okulwala obulwadde type eno, naye ku luli nalina obusobozi, naye ku luno nemereddwa mu butuufu. Embeera teri nnungi n'akamu yadde, so ŋŋamba. Obulwadde buno wabulwalakoko? Nalwalako obulwadde omwaka oguwedde era ne ndwala myezi 6, naye obusobozi nali nina. Kati bo bwe bakujjanjaba ku mulundi guli bakugamba ki ekibadde kikutawaanya? Buno bwe ndwadde luutu eno bulala na buli bwali bulala, naye obulwadde bwe ndwala butera kubeera bw'amaanyi nga butwala nnyo ssente okubuvunuka. So nsaba busabi alina k'alinayo oba asobola okuyamba ayambe, kubanga embeera yanyonoonekako. Kiragira alina k'alina ayambe asobole okuwona obulwadde. Ebigambo ebyo sijja kubiddamu. Mubeewuliriddeko, mubeerabiddeko, famire eno muwuliriddeko, n'omwana muwuliriddeko. Famire eno ekyamazima yeetaaga omukono ogw'amaanyi. Nja kuba musanyufu nga nkomyewo, mmanyi mmwe musobola okukikola, mmanyi mmwe musobola okusitula famire eno n'eva weeri nedda ewalala. Nkimanyi musobola okujjanjaba omwana ono n'atereera. Nkimanyi musobola okujjanjaba taata n'atereera, ne maama n'afuna ku ssanyu, taata n'addamu n'akola, maama naye n'agamba taata w'abaana kati yakikuttemu nange kampummulemu,ko addamu n'afunako ku ssanyu ng'asimayiringa. Manyi mujja kikola omulundi ogw'enaakomawo wano, mujja kikola. Peter Morris, Jordan Kawesa, Asweta Atalma Entertainment. Have a blessed night, guys. Musule bulungi. Hello.